Minisita eby'amawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr Chris Baryomunsi asekeredde ab'oludda olw'obwa Gavumenti abazize okulinnya mu palamenti n'abajjukiza nti okwediima kwabwe tekulina okusannyalaliza mirimu gya palamenti ne Gavumenti okutwaliza awamu. Sabbiiti ewedde akulira oludda olw'obwa Gavumenti mu palamenti Mathias Mpuuga yakulembedde mu banne ne bafuluma nga bawakanya ebikolwa eby'ekiwamba n'okutulugunya abantu bye balumiriza nti bisusse obw'omulamuzi. To move with the people that are suffering. And we have this house suspended until they are able to come here and coherently deal this matter. For you in 2 weeks with your motion. Abulidde bannamawulire ku media center nti bano bye baliko bamala budde kubanga batuula ku bukiiko bwa palamenti naye mpaawo kye bakola. Palamenti bagiteeka kumpi ne National Theatre. So oluusi drama ne katemba nabyo bibeeramu. Naye twandibadde tukola ebintu ebiri serious mu palamenti kubanga waliwo ebintu bingi bya kwadressinga ebikwata ku bannayuganda. Abambalidde bakomye katemba gwe balimu kubanga si buli kimu nti bajja kukimaliranga mu kwekandaga. Oba basazeemu okufuluma ddembe lyabwe tetukifaako ekikulu palamenti egenda mu maaso ngoba alina ebintu ebya kinkizi tikyalina platform fe tetugenda kufuluma kubanga ze bandonda kubeera mu palamenti ate gyengenda kubeera. Oba waliwo ebinsanyusa oba waliwo ebinyiiziza byonna lyonna alina eddembe kubireeta mu palamenti netubyanjulira palamenti n'ebiteesako naye ngoba basazeemu kugenda wabweru ekyo kyabwe. Abajjukiza nti omu ku bantu ayogerwako okutulugunyizibwa Samuel Masereko omukwanaganya w'ekibiina kya NUP e Kasese alina akakwate ku bayeekera ba ADF nga y'emu ku nsonga eyamukwasizza n'akkiriza nti abamutulugunya baakunoonyerezebwako. Asambaza ebyogerwa nti okussa amagye mu poliisi kuba kuginafuya y'Abannayuganda kubanga twatandikako olutalo naye ba ADF mukimanyi nti emyezi ewedde waliwo abaatandika kuta abantu e Masaka n'ebijambiya ate abamu twabakwata bali mu komera bali mu kooti ne wabeerawo bombs fena twabeera wano netulaba bomu ezabeerako Kampala abantu ne bafa. Bino bijjidde mu kiseera ng'olunaku lw'eggulo President Museveni yalonze Major General Abel Kandiho okukulira ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku mbeera z'abasirikale ng'ekifo kino kibadde mu munnamagye Brigadier Jakaba Kasumba eyasindikiddwa South Sudan okukulira ekibinja ekigenda okukwanaganya ekyokuzza emirembe mu ggwanga eryo. Wabula n'omumyuka w'omuduumizi wa poliisi Major General Geoffrey Musime naye munnamagye era poliisi yaduumirwako bannamagye abalala babiri okuli General Edward Katumba Wamala ne General Kale Kayihura. Bary'omunsi agambye nti Pulezidenti alina obuyinza okukyusa bamukwata mmundu n'abasindika mu bitongole ebirala okusobola okunyweza ebyokwerinda. Nti amagye okubeera mu poliisi tewaliwo etteeka erigaana ow'amagye kukola mu poliisi naye si kituufu nti gavumenti ebeeva ejjamu obwesige mu poliisi ya Uganda. Nedda akolera poliisi mu Uganda IGP abeera mu poliisi. Abangi abali mu poliisi ba poliisi ekituufu nti abamu ba officers bava mu magye